Omulabi wange mukummulamu okwo kwe tuwumuddemu n'ensonga ezo ze boogeddeko zitukwatako nnyo era bigoberere weekumire ku Mukutu 3ABN kubanga tubeera ne programs ezigasa era eziyamba eziwererako ddala. Tuli mu program Bible egamba Kiggwe yakatweyongako tukusanyukidde webale kujja naye tukubiriza olala kwata obudde kubanga olina by'osubiddwa bingi gye tutandikidde. Tuli mu kwogera ku nsonga za camp meeting. Camp meeting ebaawo ddi, lwaki tugijaguza myezi mwe tugijagulizaamu, Bible ekyogerako ki n'ebifaananako bwe bityo. Gye tutandikidde ku kalenda ebirala abisubiddwa ojja bisangayo genda ku mukutu gwaffe ogwa Avento Productions ku YouTube, teekamu ekigambo ekyo okakinge app ojja kulaba nga otegeera gye twatandikidde. Naye for now tuli ku nsonga ya kalenda, twogedde ku kalenda ya Gregory Nsumba. Gregorian calendar. Kati obadde otunnyonnyola nti n'Abayudaaya nabo balina eyaabwe. Gregorian yeri widely accepted. Gikozesa n'olwaleero. N'amawanga agalina ezaago nago gagikozesa gamba Islamic calendar. Iweeri. Naye bawandiika ennaku mu Saudi Arabia tebaziwandiika mu Islamic calendar. Kuba kati Islamic calendar olwaleero bannange eri wala. Eyinza okuba nga kati olwaleero eri mabega emyaka egisukka 40. Naye omanyi nti n'entambula y'emirimu yandibadde naye kakati njaga olowooze singa abamu bali mu 187 ng'ate abalala tuli mu 224. Nti newankubadde nga waliwo kalenda endala zonna nga bwe nakubulire ne gye zaava naye ensi yonna eyina kalenda emu gy'ekozesa wonna. Etunuulire enjuba kubanga ne Katonda bwe yali ng'atema ebiro yakozesa enjuba. Sola enjuba bwegwa olunaku luweddewo, enjuba bwevaayo olunaku lukola ki? Ekiro n'emisana byawuliddwa n'enjuba si mwezi. Omusana ogugwa bwego tuyingidde ekiro olunaku luweddeko oguvaayo netumanya ati olike yatugambye olunaku lutandika ku kawungeezi neruggwera mu kawungeezi kubanga era ne Bible bwegamba nti nekaba eggulo ne buba enkya. Kati what does that mean? So 24 hours nezibeera kitegeeza nti sola oba enjuba kyekyaka Katonda kye yakozesa ng'adimarcatinga times after creation. Kati kalenda egoberera waliwo yagamba temulaba kati aba Seventh Day mugobera kalenda ya Papa mugobera Papa Gregory yagireeta. Kakati lwaki mugobera kalenda ya Papa ate mumubalira sabiti yammwe abange kati yayina yeye kwata lwaki sabiti temugibalira mu kalenda y'Abayudaaya. Oluganda ne yeerabira nti sabiti kandi yagiteeka okuva ku lubereberye era egobera oluvannyuma lw'ennaku 7 okuggwaako. Kati kalenda eno etunuulira yategamba ne Musumba era Katonda akozesa bantu okutegeeza kyayagala era bagabira amagezi byonna bye tukozesa. Ajjayo omuntu n'amugamba gwe kulemberamu mu kino bwe kiri okirage ensi nti ne tekinologiya yina gwe tulina kati Katonda alina gwe yawa amagezi n'ateekawo kati bw'aba yakozesa Papa Gregory mu kiseera kye kati Papa Gregory yali era omukulembeze yaliwo omubiseera naye n'amukozesa naye okulonkinga kalenda ekozeseddwa ebyasa byonna nga teyegivuganya era kwe tutambulidde munnange. Kati tugamba nti tewali mutawaana okukozesa kalenda kuba kalenda eyo tekontana na nkola ya Katonda kuba ne Katonda yakozesanga njuba okudimarcatinga ebiseera. So there is no problem with that. Era ekyo njagadde nkidde abantu babeere calm. Okozesa kalenda yalonkingibwa Pope Gregory tekina bwe kirina connection na ganti bannange Katonda wamukozesa by'abantu bino si byanzikiriza. Oli yali mukulembeze kubanga ebiseera obwa Papa bwafuganga kati nga Papa ye president w'eggwanga which is very okay mu biseera ebyo. So kati nakyo njagadde nkikoneko. Kaakati kalenda ey'Abayudaaya ate yeetandika ddi? Ndoga tetandikira eri mu Misiri. Olunaku lwe basimbula ekigere ezeza kalenda ziri ze nagambye. Lwebasimbula ekigere kijja mu Misiri olekere awo ne bagamba nti omulomezi gwa Nisaayi tutandise. Kati nabo ne babala tusimbudde kati fe omwaka ogwaffe agutandise kati ogwabwe nagwo ne gutambulira kati ogwabe bagutandikiraawo naye tegutandise lwa kutunuulira njuba tegutandise kutunuulira movement yaayo tegutandise nga gutunuulira bumanyi na bipimo
gutandise lwa nsonga yaabwe ey'eggwanga nga Isirayiri. Kati ensonga lwaki tusobola kukozesa kalenda yaabwe ffenna kubanga kati mwe Abaganda bwe mukeera ku makya ne muga Ronald Muwenda Mutebi kabaka waffe lwe yazaalibwa lwe tutandise kintu n'ennambi bwe baasalira Kiyira bamusalina kalenda we yatandikira tetusobola kugigaana tubaleka mubala kalenda yammwe tubalina kumutawaana naye obuzibu buli bumu bwokka nti eba yammwe kati tuyinza kukozesa Jewish kalenda kati kubanga Jewish kalenda yali egoberera kyabwe na mbaga zaabwe na myezi gyabwe na kugituukamu nga bwe zaateekebwateekebwa embaga endagire n'ebirala n'emyezi egiboneka naye teyali kalenda ekozesebwa kutunuulira nsi nga bwe yeetoloola njuba. Yes, that's why tugikozesa. Naye nga kalenda yaabwe yeeyo kati omwezi ogw'omusanvu mu kalenda baguyita Tishri. Tishri gwe mwezi ogw'omusanvu. Naye omwezi ogw'omusanvu ewaabwe kati gwe balabubazi nti eriwe batandika kalenda yaffe wano yebeera mu Apuli. March April. Zoni ya March April girabe. Kati bo kati tutuka mu March April. Kati kuba mwezi gusooka. Butuka mu March between March 15th and April 15th. Katuba mwezi gusooka ogwa kalenda y'Abayudaaya. Kati Tishiri atuuka September. Mu mwezi ogw'omwenda n'ogw'ekkumi wakati awe watya. Tishiri watuukira. Kati ffe kwe kubimaalira. Kakati tujja guli ogw'omusanvu gwawe gutuukira ffe gwaffe tuba mu August September. Tuba mu September. Kakati ndowooza kale bwe tukola mu kubanga twava ku nteekateeka ya Katonda nezaffe era zisinga zigwa mu September August. Tetuba wala nnyo n'omwezi gwa Tishiri ogwabali gwe baalina. Secondly nti kalenda yaabwe ey'Abayudaaya erina omwezi ogusembayo gwa Ada. Omwezi ogusembayo ogwo nabo balina lipuya omanyi basalundisola babitunuulira byonna naye batunuuliranga emyezi egiboneka egyo balaga embaga. Kakati nabo era baakirabanga nti bannange tuli mabega wa movement y'enjuba tetunnatuuka kumalako mwaka naye ate ffe ogwaffe guweddeko kati ne bateekamu lipuya omwezi ogw'13 bagulina emyaka bwe giyitawo lipuya bwetuuka ku kyoyita lipuya ne waffe mu Gregorian bagattamu Ada 2 ate ogwabe gwo gutambula 30 29 30 29 30 29 30 gulina mu 31 mwaka gwabwe tebalina omwezi gwa 31 mwezi gwabwe guli wakati 29 na 3 era wakati w'ennaku ezo bwe baatemeranga omwezi gwabwe. Naye baatugaana banga bali mabega ne bagatugattemu omwezi ogw'ekkumi kati every after round of some years nga bayingizaamu Ada 2 nga bayunga. Otherwise bwe batayunga bajja kusigalayo ng'ensi yeetambula. Ndoza kitegerekese bulungi. Kati mu mbeera eyo mulimu yabuuliza lwaki mmwe temukola mu gwa musanvu. Bw'osala okukola mu gwa musanvu ogwa kalenda y'Abayudaaya Tishiri olina kukola mu gwa mwenda mu kalenda yaffe wano bw'obanga ky'oyagala okukola. However njagala ngende okukunnyonnyola okusembayo okukulu. Tinamwankwadde ng'ebyonna tubyogedde naye kino tukimanye era nga bwe nze nkinnyonnyola nti embaga zonna ez'endagaano enkadde nga bw'ozisoma mu Yesu Kristo embaga ezo zaatuukirira. Tetukyasobola nate kukuma Tishiri n'emyezi gy'Abayudaaya egy'emabega kubanga amakulu g'ebyo byonna lwaki tulusoma busome Bakolosayi 2:17 lusome Bakolosayi ekyokubiri Bakolosayi ekyokubiri I mean Bakolosayi essula ya 2 Bakolosayi essula ya 2:16 yagamba atya 16 agambye nti kale omuntu yenna tabanenyanga
mu byokulya oba mu byokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa sabbiiti ebiwummulo 17 ebyo kyekisiikirize ky'ebyo ebigenda okujja naye omubiri gwe gwa Kristo. Jesus Christ is the embodiment. Bw'okwata embaga ziri zonna bw'oba oyagala kuzambaza mubiri waliwo ekigambo ekitera okwogerwa bakyogera nnyo ku social media batuseseseemu if kunyiga was a person kaba kigambo ekyo if kunyiga was a person singa okunyiga okwambaza omubiri yandibadde gundi kati nekiri bwe kiri si kyagamba awo nti omubiri ye Kristo singa embaga ez'endagaano enkadde osazewo okuzambaza mubiri wandibadde olaba Yesu ekyategeezamu ekyo kale mu bufunze kye tugamba kati embaga ey'ensiisira ey'endagaano enkadde twagala okutegeeza abatulaba embaga yakoma tetukyakwata mbaga ya nsiisira nga bw'ogisomye mu Baleevi 23 ennaku z'omusanvu gwa 15 omwezi ogw'omusanvu mufune ekiwummulo ku lusooka ne ku lusembayo muweeyo saddaaka bweti mulye emmere ekaawa kati ebyo byonna nga bw'obiraba if you were to give it a body bikola amakulu it is Jesus. So kati olwaleero tubikwatira mu Kristo kati olwaleero tetukyaka katibwako kukola camp meeting nga gy'osoma mu Baleevi 23 bw'oddayo n'okola ey'Abaleevi 23 olwo Yesu tajjanga ate ate Yesu bw'aba yajja oba kitegere bino baabikola kangeze embaga en'ensi yalingamu ebintu bisatu ebikulu ekisooka kujaguliza makungula ndoza ekyo bwakisomye lwekyo lwaki tosomawo ne waggwayo tosomawo ne kaseke ekibuuzo kyokka kye tulina tutiddiremu ddala bulungi Baleevi 23 ddayo osome wonna waggweyo tulabe biki ebyalimu bitunulira batya Yesu agamba atya Baleevi 23 tutandikidde ku lunyiriri ki wabadde wasomye dda okutuuka ku lwasatu wakomye ku lwasatu mu 9 kakati tandika ku lwana tulabe ebigambo Katonda byayogera ku mbaga eno olw'amakumi agamba atya era ku lunaku olw'olubereberye muneekwatiranga ebibala eby'emiti emirungi muneetwaliranga ebibala eby'emiti emirungi amatabi ag'ekitundu ag'enkindu n'amatabi ag'emiti emiziivu n'emiti egy'oku migga era munaasanyukiranga ennaku 7 mu maaso ga Mukama Katonda wammwe. Okusanyuka okulabye mulimu ekirungo ky'okusanyuka nga mujaguliza amakungula n'obuwanguzi. That's one. 41. Era munaagyekuumiranga okuba embaga eri Mukama ennaku 7 buli mwaka. Lyetteeka eritaggwaawo mu mirembe gyammwe. Munaagyekuumiranga mu mwezi munaagyekuumiranga mu mwezi ogw'omusanvu. Somo lwana mu 2. Munaamalanga ennaku 7 mu nsiisira. Ekyo ky'ekyokubiri. Kubeera mu nsiisira agenda kuwa ensonga lwaki. Soma. Enzaalwa bonna ab'omu Isirayiri banaatuulanga mu nsiisira. Owulidde ensonga eyo? Emirembe gyammwe giryoke gimanyenga. Emirembe gyammwe giryoke gimanye nga natuuza abaana ba Isirayiri mu nsiisira. Bwe nabajja mu nsi y'e Misiri nze Mukama Katonda wammwe. Ne bw'okomaawo kandoozi owulidde embaga eyo. Embaga eyo eteekebwawo ekisooka agambye nti embaga eyo egenda kubeeramu ennaku ez'okuwummula okw'okwewombeekeramu. That is consecration. That is revival. That is reformation. That is purpose 1. Purpose 2. Munaajagulizanga nga mukuta amatabi g'enkindu n'emizayituuni. Enkindu, emizayituuni n'ebirala matabi agaggyibwanga ku miti egyabalanga ebibala egimu ku gyo. Kati kaga nti okugiwuuba mu bbanga n'okugitwala mumalirize nga mugikolamu ensiisira munabanga mwebaza amakungula g'omwaka Mukama g'abawadde. Ensonga ey'okubiri kwebaza Katonda olw'amakungula. Ekyokusatu munaabeeranga mu nsiisira. Munaazisulangamu
mujjukirenga nti muli mu lugendo ne muli bamutuuse munaatulangamu ne mumanya nti nze yabajja mu nsi yaki nembaleeta wano kati olwaliro ebyo byonna nga bw'obiraba nga kikulu obuteerabira buvo kati ebyo byonna nga bw'obiraba bwe tubisomyeko wano olwaliro tetukyayinza kukwata matabi ga nkindu kuba n'enkindu tumanyi gye ziri tokyayinza naga okujjako okugisoma etabi ly'omuzayituuni naye okujjako nga olirabye ku intaneti oyinza kulisanga kati omuntu yenna bw'aba ayagala okukwata embaga y'ensiisira ng'agikwata nga bw'asoma wano mwezi ogw'omusanvu naku z'omwezi 15 kubanga agayomba ayagala gobeera kigambo kya Katonda anoonye n'emizayituuni naye kati bino byonna ogenda obbiraba nga kaakati bino byonna Katonda yali abibawadde embaga zino nga zisonga ku mulimu Yesu gwagenda okukola gutya ekisooka nti Yesu bukoyo okudda obujja n'okukyusibwa tokyayinza kudda bujja na kusuusibwa lwakutuula wansi nakwefumiitiriza ate tosobola nakwekola mulimu ate gwe ng'omwonoonyi tosobola kwekola mulimu kati embaga nga bwetuseeyaka mu meeting olunaku lwayo olusooka buli muntu atuule batera mutawanye naku avewo ng'akyuse yeetaaga omulokozi kati kitegeeza Yesu akola nnyo amakulu wano n'okusinga kino ekyokutuula kati Yesu bw'aba yafa kati ate bino otuula biki muleke akola omulimu buli lunaku aleme nagukola nnaku 2 zokka ng'eno embaga bwe yali agukola ebbanga lyonna ekyokubiri amakungula gonna tugajaguliza mu Yesu Kristo amakungula gegali amakungula g'okutujja mu nsi celebration gy'olaba wano ey'ebikungulu eby'oku nsi egenda kukolebwa mu bujjuvu bwabyo nga tukungula okutwalibwa mu bwakabaka bwa Katonda Musumba nga tukungula emyoyo yes newankubadde n'ebyemmere weebiri kati ensi y'ensonga enkulu y'ey'obulokozi ekyamuleeta mu musalaba ontegedde tolina kati gy'ojaguliza makungula naye mutu jaguza nga byavunda tegera kujja ebijanjalo by'ojaguliza nga nabyo gugube ennyini abiryo bisinga n'obulungi noga ne basibiridde nja kusigalawo season zifa n'omusana ne gwaka kati bw'ogaba abantu bajagulize kasooli ababajja nako kuba emigo gyabwerere oli alima kasooli n'amazzi na kilo ya 15 kati ebyokujaguliza emmere tebikyakola na makulu kujaguza kyo kati okukulu gy'emyoyo eginunuliddwa ye celebration yenu ekyokusatu kusula mu nsiisira as a reminder nti twava mu kibi tuva mu Misiri tugenda kutujja mu Misiri ey'ensi eno atutwale mu Kanani eky'omugulu kakati oluvannyuma lw'amakulu ago okuviirayo mu Yesu olina kweweerabidde Musumba yagambye musanyukenga mulimu okusanyuka mulimu okulya n'okunywa okujaguza ekituufu kitegeeza mu Mukama waffe Kristo tujaguza kubanga ye ly'olijjawa bwe liba terikuweereddwa Yesu gomanya abantu bebasibiddwa batamanyi Kristo gomanya abantu bebasibiddwa batamanyi Kristo wande bagamba tukuziise naye ne bw'onaabeera eyo nebamuweereza akadomola bw'otuukanga eyo naye olaba bwenfa Musumba essuubi lyange Mukama waffe nti obulamu bwange tebukomye leero kati singa nafuba tuziika na budomola obulamu bwange tebukomye leero tomanyina kumanya oba olivaayo tomanyina kumanya oba olivaayo oyingira okufa naye ng'olina mweraliikirivu kibanne naawoza nti emisango egiri eyo kankutegeeze tomanyi Yesu kye yatukolera yatuwa emirembe kakati Yesu Kristo kakyengamba Yesu bw'aba yafa kati ate tutuzza mu bino kati tokwata abadiventi kubazzayo mu camp meeting eno lwaki temukola biri wano osoma ekintu ekyaggwa outdated toyinza kati kutugamba kuvuga ziri motoka ez'emipiira ebiri tisa outdated kati smartphone zajja kati omuntu kyayinza mugamba kuddayo mu bisimu biri ebyakulukulu oba okitegera kyeŋŋamba tokyanyola waki onyola ate kati bakusanga ate zino ze twayitanga amataffaali ye kati korokoro ginyenye eyitemu eragewa kwate kyaterina mulala agirina kikyengezaako kugamba you cannot have a new kind of thing and you go back to the old tewayinza kujja mwenge mupya nga Yesu bwe yagamba ne mudda ku mukadde kati Yesu yajja n'atuukiriza amakulu agali mu mbaga zino endagire kakati ate zo tuzinoonyaako kati mu Kristo Yesu tuzikuuma n'okusingawo olwekyo ekibuuzo ekyabuuzibwa lwaki temuzikuumanga tetunava ku Bayibuli
kati kanziremu kuddamu okusembayo kibuuzo ekisemberayo ddala nga muwa history ya camp meeting bad event bambayiza okulowooza nti history yaffe eva eno ku bayudaaya nedda history ya camp meeting yaffe gye tukuuma kati teva ku bayudaaya teva ku bayudaaya mwaka gwa 1868 abakristaayo abadventist bwe bakuŋŋaananga okonvininga awamu mu nkuŋŋaana ez'okuteesa olw'ekkanisa balina ekintu kye baalabanga kiraakinga bakiyitanga revival tinaye bwe tukuŋŋaana bavanga mu bitundu bingi tinaye bwe tukuŋŋaana wano ffeena ne tuteesa tetulaba kirungo kyakudda bujja tulaakinga ekiseera awamu nga ne tuzze kuteesa tuyise etteeka lino tuyise enkola eno bano ab'ekkanisa y'egindi bewagudde abakadde b'ekkanisa banaabeeranga ba myaka emeka abasumba tubateeka emikono oba nedda kituufu tuteesa naye twandyetaaza ekiseera ekiseera ekyokuŋŋaana naye nga tetukuŋŋaanye mu ng'ekkanisa ey'awamu netufuna ku kadde okulya kigambo n'abooluganda idea ne bagigula sajja ba James White n'abala ebiseera ebyo ne bagula idea ne baga ne mwategedde I think mu spring wano nga omuzira gugwamu twolekera ebbugumu awo musama tukuŋŋaanengako abantu batambule tusiikanne ng'ekitukuŋŋaanyiza is revival is reformation yes nga tetukuŋŋaanye lwa nsonga ndala mbw ate enkiiko idea munnange weeva era ka meeting yasooka yakolwaliko mu 1868 wali mu Michigan mu United States of America. It's the first camp meeting. Zino zonna endala ezizo ezigigoberera tevanga keno mu bayudaaya era ne mu kugitandika tewaliwo connection yonna naye abayudaaya naye lwaki bagiyita camp meetings nti abantu baleke emirimu gyabwe bave mu comfort zones bajje bakampinge wamu bajje batuule wano mu nsiisira basiisirire wamu wano ffenna tumale wiiki nnamba kyova ne camp meeting eyinza okumala ennaku 3 eyinza okumala 4 eyinza okumala omwezi eyinza n'okumala ennaku 9 musumba kimanyi tinjirabye nti camp meeting erimu omwenkanonkano ffenna katonda bwe tubeera mu maaso ga abagaga n'abaavu tufaanagana era tufuna emikisa gyeyo kubanga bw'oba oleka byolese n'ova mu vvonoyo ne zibbangaloozo nojja ne weeba kakaawo fenna ne tukuŋŋaana wano ne tugatta amagezi n'okutegeera ne twezimba mu by'omwoyo mu byenkulaakulana n'ebyobulamu nze ndowooza nkiyamba ekkanisa kiri healthy. It is a healthy practice for a church but tetuuma ka meeting y'abayudaaya ey'endagaano enkadde ndowooza nti mukuddamu okugazi kumpi ebibuuzo byonna tubikutteko era ndowooza buli muntu kati ategedde stand ya camp meeting lwaki esobola okunywa ebbanga lyonna eri omuntu yenna mu kifo kyonna n'emyezi gyonna bagitubuuziza ababuuzizza ebiseera n'ebirala emyaka bagibala batya byonna kalenda tuzibayisizzaamu so tusaba mukama abatuwe nnyo omukisa nga twongera ekisooka era ekikulu okunyweza Yesu Kristo kubanga amakulu ga camp meeting gatuukirira mu ffe okuyita mu Yesu Kristo yatufiirira kama atuwa omukisa tweyanza nnyo musumba tweyanzeege atukoze bulungi abaagala nti kansubire nti nammwe mukkiriziganya nange kubanga abisunsudde bulungi camp meeting si sabbiiti newankubadde ng'erimu sabbiiti zetukuza camp meeting tulya tujaguza tusanyukira wamu tukuŋŋaana ng'abaana abooluganda ab'endeemu ey'obwakabaka bwa Katonda ekkanisa y'entukuvu gyagenda okudda okunona so kati mu camp meeting mwe twogerera ensonga ezitukuŋŋaanya ng'abantu okuvamu buli nsonda ne buli nsonda ne tubeera nga tutambula nga tuli mu kisinde kitya kimu kyova olaba ekkanisa yaffe eri emu mu nsi yonna teriimu biwayi teriimu agikulembera okuggyako Katonda omukulu ow'omugulu ye kennyini webale nnyo webalire ddala musumba obudde bw'otuwadde kansubire leero tugenda okusembayo okuddamu ekibuuzo kya camp meeting kubanga byonna tubiwumbyewumbye naye in case owulira ng'olina mwaka sigadde mwaka kunkuna gendako ne program zaffe ez'emabega kubanga tuzze osanga nti bw'ogenda ogatta okuyiga kuno n'ogenda n'owulira program eno nga wano wetwali tubuuza kubanga buli abuuza ogenda okulaba ng'alina ango mwajjira so kati ddako emabega mu program ze tuzze nga tukyogerako leero kyetuvudde tugaka tukiwumbewumbe byonna tukole ki tulabe nga tubimalayo ebyasigalira kansubire nti ofunyemu ekyokuyiga mukwano kansubire nti olina omukisa gw'okijjeemu era nsaba Mukama ayongere okukituzimbiramu
kankukubirize nti ate ne camp meeting y'omwaka guno fuba nnyo okulaba nti obaayo kuba kati otegedde lwaki tukuŋŋaana. Mukama abawe omukisa era abakoome. Musumba tweyanza nnyo webale nnyo webaleda obudde bw'otuwadde n'omulabi waffe atukoze bulungi obudde bw'atuwadde bwetyo program bwetambudde nga naye tetunnasaba kusiibula. Ka Musumba olina gw'otumirayo? Njagala okutumirako mukadde wange omukyala Susan Sempala awamu n'omwami Sempala bali awo. Yatumirako mukyala wange awamu n'abaana kwe bali balaba programu eno era baginyumirwa. Nyo ntumira abalabi bonna abalabe programu eno sijja kubamenya mannya kubanga bangi okujjako mpozi nja kutumira abenkola nabo ku Uganda Union nga tukulemberwamu Ssaabalabirizi waffe omusumba Dr. Moses Maka ne bakola nabo bonna awamu naffe banneesaba Mukama abampere nnyo omukisa. Amiina. Nange mbatumidde mwenna siinako gwensosola nti oba ono oba oli mwenna mbaagala nnyo Mukama waffe atukoze obulungi obutagambika. Naye kankoneyo bano kubanga bo nabasuubiza nti nja kubatumira. Njagala kutumira mukwano gwange Rebecca Namubiru ow'oku New Life mukwano. Nkwagala nnyo Mukama akuwa omukisa. Ate era njagala okutumirako omwami n'omukyala Kannyana Bakannyana ekyamboga awo Mukama abawa omukisa tubatumiddeko. Njagala okutumirako mukwano gwange Roda Segirinye nja nankumbi awo mukwano sikwerabiranga. Mukama akwagala nange nkwagala webala obuweereza bw'okola. Njagala okutumirako n'omwami Sebyoto Kivumbi Peter. Sebyoto Kivumbi Peter Owenda Mugongo. Webala okwagala program eno Musumba olaba obamanyi. Bamanyi nnyo. Musumba naye abatumidde Mukama abawa omukisa. Then nsembya y'aba community radio ejinja. Mukama namwe abawa omukisa ogw'enjawulo kubanga mugaziyiza obuweereza bwaffe. Mwenna tubaagala nnyo Mukama batukomere katugalewo program yaffe nga twebaza. Kitaffe tukwebaza kubanga gwatusomesa. Ebyomwoyo bitegeerwa mwoyo kubanga oyo anoonya n'ebyo ebitategereka ebyobuziba ebya Katonda. Tusomese ebigambo bino byongere okunywera mu ffe okusingira ddala tukwagale tukuweereze. Oba omukisa programu eno n'abagikolamu TVN ya 3BN n'abaweereza bonna. Mukisa ogutambule naffe nga tutandise wiiki empya. Mukama tusaba nga twegayira tutandike n'omukisa gwo. Wa Yesu Kristo Mukama waffe gwe tusabye. Amiina. Mukama batukumire tusinkane essaawa y'emu olunaku leero mu okuyitamu eke Mukama abeere nammwe tulabagane.